Ebyokusasula ababanja enjazi ku ttaka okuzimbibwa ebbibiro ly'amasannyalaze Isimba mu disitulikiti y'e Kayunga kulinnyiddwamu eggere. Omubalizi w'ebintu bya gavumenti Gilbert Kairimondo ne yali omuwandiisi w'enkalakkalya mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Kalisa Kabagambe babyesamudde nti tebakkirizangako wadde okwenyigira mu kubalirira enjazi zino. Chief Government Valuer's Office wasn't involved, and the consultant, before he or she has to go on the ground, should have formal introduction by the entity, in this case Minister of Energy. That is misconduct. That's misconduct. Just for the record, these reports which were made, did you authorize them? No. If I had authorized them, yes, I wouldn't have written a letter to guide the process. Kairimondo abadde mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugamerire n'alumiriza omu ku b'ofiisa mu ofiisi ye Moses Magala nti yeetumiikiriza n'awandiika ebbaluwa mu minisitule evunaanyizibwa ku bugagga obw'ensibo okupunta ettaka okuli enjazi nga tamukkiriza. Senior Government Valuer Moses Magala. Right. So you said he acted without being assigned by you. Was that allowed for independent action to be taken of this sort by a senior government valuer? It is irregular for every instructions which comes to the office of the Chief Government Valuer. Obuwumbi kumpi lukaaga bwe bubanjibwa abagamba nti be baali bannannyini njazi. We twogerera nga Magala yawummuzibwa ku mulimu nga bwe bamunoonyerezaako ku bigambibwa nti yali ayitirizza okunyoma bakama be. Yeah, and he would not take it on without my knowledge and my direction. All right. So Mr. Magala would not have been authorized to do anything in respect of Isimba Dam? Not at all. Not at all. Kyokka Magala mu statement gye yakola eri akakiiko naye alumiriza mukama we Kairimondo nti yali amanyi buli kimu ekyakolebwanga. So he's actually saying he even directed him to seek the services of the Commissioner Geological Service. Kalisa Kabagambe kati yawummula egya gavumenti awagidde enteekateeka ya gavumenti ey'okukyusa etteeka okufuula enjazi n'omusenyu eky'obugagga obw'ensibo. So you cannot stand and say this is my rock. It belongs to the government. People are claiming rocks which are not theirs. And how far will you go? Yes. Because you see, geologically speaking, a rock can be on the surface. Yes. A rock can be underground, 200 meters. Yeah. Now you're going to claim what? Kalisa naye yeeganye b'ofiisa be yali avunaanyizibwako Zakale Baguma, Fred Kigereyigo, Catherine Nyakecho, Edward Mirimira ne Sarawe Gosasa nti ye yabakkiriza okubalirira enjazi. Kalisa agamba nti bano beetikka omusalaba gwabwe bakangavvulwe okwetumiikiriza by'ataabatuma. Actually, when they should be, I think they should be charged because you have done an exercise illegally. 2013, I put it across to Minister of Energy that my office wasn't aware of what they were doing there. Abamu ku babanja ssente z'enjazi kuliko Tom Musisi abanja obuwumbi 200, Charles Magumba abanja obuwumbi 44, Tom Kazibwe obuwumbi 88 n'abalala. Jingo Francis, NTV Akawungezi.